Yes, alright. Mbaniriza nnyo gwe wenna tulabira ku Healing and Deliverance Ministries. Nkwagala nnyo naawe wenna atulabira Beki Media, naawe nkwagala nnyo era nga nkutumiddeko nga mbalamusizaako mbagamba nti Mukama waffe yeebazibwe gye baliko gye mutuusaako engalo olabira akatambi kano nkulamusizaako era nga nkwagala nnyo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omuweerezaawo nze Beki nze atuddemu kubeera nga ngenda kutwala mu lunaku lwa leero tubeere nga tutambula wamu ffenna nga tuyiga ffenna so that tugende mu bwakabaka bwa Katonda, tuleme okulimbibwalimbibwa, tuleme okutwalibwa n'ebintu by'ensi. Leero nsazeewo akazinda kakwate mu ngalo kubanga abantu bakomentinga nti eddoboozi liri wansi konse. Kakakwate mu ngalo tusobole okubeera nga ffenna mwana wattu tuwuliziganya bulungi nga volume evaayo bulungi. So kansobe nti mwena muli bulungi. Lunaku olwaliro nkuleetedde ebimu ku bannabbi bano ab'obulimba. Kansuubire nti amatu go gateze bulungi, kansuubire nti buli kimu kyonna ogenda kiwulira ate obeere mwegendereza kubanga bali bagezi. Bw'otabeera mugezi naye nga ogezuwalira mu Katonda, jjukira sitaani y'abali emabega, so naawe olina okubeerako n'omuntu oyo Yesu Kristo eyafa ku lulwo akubeera emabega, ameegane n'oyo omulaba abali emabega ate gwe obeere muwanguzi. Jjukira bali tebeebaka, basula tebeebase, naye gwe aweereza Katonda ogenda kwebaka ate nga Katonda akuli emabega akulwanirira. Kyebakugamba nti obulokole zaabu, nze singa nali Yesu nandibadde mwana wattu mbubaguza. Obulokole zaabu. So tugenda kubeera nga olunaku olwaleero tusomaako ku kyawandiikibwa tulyoke tutaganjule bulungi bannabbi b'obulimba. Yesu Kristo wano agamba ki? Yali agamba ki abayigirizwa be? Jjukira ebiseera ebyo baali bayigirizwa be. Naye olunaku olwaleero igwe nange yeffe bayigirizwa ab'olunaku olwaleero era Katonda oba Yesu Kristo kino kyakugamba. Tuli mu Matayo 16, tuli mu Matayo 16. Leka tulabe ku kanyiriri, kanyiriri ako-14. Tugenda kusooka tulaba ku 14 tulabe n'ako 15 ku lw'ensonga yawudde tetusobola kusoma nnyo, naye gwe olina bayibuli yaawo osobola okwesomerawo bulungi nga Omwoyo Mutukuvu ye mubeezi nakunyonyola bulungi bayibuli yo n'ogitegeera. So kubanga omulyango mufunda n'ekkubo eridda mu bulamu lyakanyigo, n'abo abaliraba batono. Lwaki ekkubo lya Katonda abaliraba batono? So kukwatiremu ekyo ekyawandiikibwa. Nze buli lwembeera njogera ku Katonda essanyu liba lingi, tondaba nga ndi musanyufu, essanyu liba lingi. Omuntu ayinza okundaba n'agamba Beki wamalayo tolina kintu kyonna kikutabanya, naye nga teri kinyuma nga kuweereza Katonda. Ate ne bali abakolera omulabe bakimanyi nti Katonda bwe bulamu, Katonda ly'essanyu, nze mwenfunira essanyu. Lwaki bayibuli egambe bw'etyo nti abaliraba batono? Tuli wano eno ku midiya, abalala bali eri mu makanisa, okitegeera babuulira enjiri naye abantu bagaanye okulokoka, bagaanye okwatula okukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi waabwe. Ekyo kye kisooka. Lwaki ekkubo abaliraba batono? Bakubuulidde enjiri gwe alaba olunaku olwaleero viidiyo eno ogaanye okulokoka. Eryo tolirabanga kkubo likutwala mu ggulu, abaliraba batono. Nga 10 May kyabadde kivulu kyani ky'omuyimbi omu Reggie. Sibeera na budde bulabe ebintu ebyo, naye ku lw'okubeera nga nabadde nkola okunoonyereza. Omanyi mwe mutuula ne mutanoonyereza, naye ffe tubeera tukola ki? Tunoonyereza tulabe, tutandikiddewo okwegayira ku lw'abantu baffe Katonda baaba atutadde mu bulamu bwaffe. Ekivulu kyabadde bwe kiti nga kijjudde. Okuyingira kwabadde nno kwa kusasulira, tekuli kuyingira kwa bwereere, n'abantu bajjudde. Bwe bagamba okuwaayo mu nkyaki ogamba tolina ssente.
ate okuyingira kwa bwereere mu kkanisa bwe bagamba nti kale kati nga 31 tugenda kumalira ku kisaawe nga obulwa obudde naye nga obugenda mu bivvulu ebyo ebyensi ng'obulina. Ne bagamba nti tugendeko mu kyaki leero omuyimbi wa gospel ayina ekivvulu ng'ogamba nti okuyingira kwamme kati kwa mitwalo 2 nti nze sizirina naye ate ezigenda mu kivvulu ky'ensi ozirina. Eryo ekkubo nalyo ttono era omuntu bw'omugamba nti tugende mu kyaki oba tugende wa pasita gundi yategese okusaba mu kisaawe okuyingira kwa bwereere n'omugaa tugende n'agaana enti ojja kumusanga mu kivvulu ky'omuyimbi w'ensi nga ayingiddeyo na ssente. Eryo kkubo nalyo abaliraba ne balitegeera nabo batono. Nkugira amabbaala mangi mu byalo ne mu matawuni naye ate mu kkanisa tetusaba buli lunaku. Ebbaala ebeera nzigule buli lunaku, ebbaala tebulamu bantu abanywi. Bwe bagamba nti olunaku lwali tulinayo overnight, ebbaala abasinga basula bakola mu kkanisa abo tebajja bagenda ng'ate yategedde nti mu kkanisa mulimu overnight tugenze kusaba naye ng'ajja kusula spendinga ssente ng'anywa omwenge. Ekkubo alirabye naye nabo baba batono. Lwaki? Ngezaako okukugaziyizaamu kino ekigambo nti ekkubo abaliraba batono ffunda. Omuntu ow'ensi alabira ddala ng'okuva mu bwenzi, okuva mu kulimbalimba, okuva mu bubbi, alabira ddala nga obeera olinga amugya ku mulamwa naye ng'oba omuleeta mu kkubo lya Katonda. That's why Bayibuli egambye nti abaliraba batono. Ekkubo lyo teribangako lifunda kubanga Yesu okulokolebwa kwa bwereere, okusabira kwa bwereere kubanga Bayibuli egamba nti twaweebwa buwa naffe tuwenga buwa. Okitegeera nti bw'aba akugambye n'akuwa ekirabo ekyokusabira abantu basumululwe ate gwe lwaki obaggyako ssente? Bannabbi b'obulimba tujja ku vidiyo yaffe eddako tugenda kubogerako era wetudda tosubwa. N'akugamba nti ye ajja kukuwa obulamu butagwa, sitaani ajja kubba kutta na kuzikiriza. Oli eyo mu bbaala onywa omwenge, oli eyo olimba bakazi, oli eyo olimba basajja okuwula naye nga geye neekulinze kubanga ekkubo lya Katonda lwaki lifunda? Nti bye bakugamba tubiraba ate toyagala kubigoberera. That's why bwe bagamba okulokoka, bwe bakugamba okusaba, bwe bakugamba okuva ku mwenge, bwe bakugamba okuva mu bwenzi, bwe bagamba okuva mu bulimba, bibi bingi. Obalaba nga abakotogera, obalaba nga abatakwagaliza naye nga kyekyo kye bayita nti ekkubo lya Katonda ffunda n'abaliraba batono. For example, ojja kgenda osanga omusumba nga tayambadde bulungi oba omubuulizi w'enjiri ne bw'aba si musumba, omusange ku kkubo ng'abuulira enjiri akugambe nti Yesu Kristo alokola era awonya. Okitegeera? Osanga oli omu ali mu kyaki ng'ali smart, ng'ayambadde suuti, ng'ayambadde engatto ennungi, ng'ali smart, n'ogamba nti weewaawo ono Katonda waali. Kigenda okubikulwa bulungi bwe kiti nga layini esinga obungi yasimbye ku oli eyabadde smart. Kigenda okubikulwa bwe kiti nga Katonda ye yabadde n'ono omuntu ono ate abadde smart nga gwe wagenze n'oli eyabadde smart. Mugeye eno ojja kusoosaayo nno mutwe kubuulira. Bw'otandika okukebera abaweereza ba Katonda nga obakebera ku nyambala ne ku ndabika, ojja kubeera nga mu kkubo eryo erya Geyeena osoosaayo mutwe nga ekyawandiikibwa kiryoke kituukirire nti ekkubo lya Katonda abaliraba batono. Bw'olaba omaze okufa olyejjusa n'ogamba nti bambuulira enjiri nengaana okulokoka. Nalaba Becky ku YouTube yabuulira enjiri nengaana okulokoka. Kati raba gyenkomekereza, oli yagala okudda onyumizeeko bano beolese mu nsi. Obudde buba buweddeyo, obudde buliba buweddeyo nga tokyasobola. Oli yagala okwegalira Katonda akuzze wano obuulire abaliba basigaddewo enjiri balokoke baleme okuyita mu kyoyitamu naye nga tokyasobola. That's why olunaku olwaleero nkugamba olina embeera gy'oyitamu, olina ky'oyitamu. Tunuulira Katonda eyakutonda, tokkiriza mbeera kwogerera mu bulamu bwo
Tokkiriza mbeera okusukuluma ku ntegeera ya Katonda gw'olina mu ggwe. Kati kankubuzeeyo ekibuuzo. Bw'olaba ng'embeera mw'oyita n'olaba ng'omwenge bw'oguvaako oyinza okufa, obwenzi bw'obuvaako oyinza okufa, abawala ababba abasajja abakuula ebinnyo, n'olaba nga bw'ova kukuula ebinnyo ogenda kuba ozeeyo omukyalo, ogenda kubeera ng'ozikiridde, naye omanyi obulamu bwo gy'obuteeka. Lekera okutunuulira embeera ogigaziye okusinga Katonda ali mu ggwe, okusinga Katonda eyakutonda. Pati yaffe yasembyeyo n'abagambye nti nno tunuulira nnyo Katonda abeerawo awo wennyini, okoowoole okyukire obwenyi bw'omugambe nti Mukama Katonda ndokose, ogambe ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Nviiraayo nange njagala nkulabe, nange njagala ntestifayingeko ku linnya lyo nti oli mulungi onkoledde ebirungi. Nange njagala nkulabe, nange njagala ab'ewaffe bakulabe nga balabe gwe Katonda wange ali mu nze bulijjo gwensinza, bulijjo gwembagamba. Okitegeera, genda mu maaso g'okyusa amakubo go omugambe nti kati gwe gwenzikiriza, njagala balabe ggwe, njagala bategeere ggwe Katonda wange yantonda yandokola. Olabe bw'ataakuviireyo, naye abasinga alokoseeko wiiki emu ebintu tebikoze, addusazeeyo mu nsi. Omanyi gy'odda. Lwaki oyagala nnyo okulaga nti embeera yo gy'olimu mu kunywa omwenge mu kulimbalimba mu bwenzi mw'oyagala okutambulira? Katonda akukuumye kubanga akyalina ensonga eri obulamu bwo, akyalina ky'ayogera eri obulamu bwo. Bangi bafudde. Simanyi gwandaba olina emyaka emeka olunaku olwaleero gwandaba, naye kyemanyi wali olabyeko oba wali owuliddeko abantu abafudde nga tebannaweza myaka gy'olina. Nze nkimanyi era kyenjogerako nkimanyi. Nali ndabyeko abafudde nga tebawezezza myaka gye nina, nali ndabyeko abazadde n'azaala omwana n'afa. Naye gwe naawe andaba olunaku olwaleero, nze naawe tulinayo chance, tulinayo mission ey'okutuukiriza mu bwakabaka bwa Katonda. Alina ensonga lwaki akukuumye, ayagala omukyukire. Bayibuli egambye nti akakubo akagenda mu ggulu kafunda, n'abakalaba batono, naye njagala gw'okalabe. Gwandaba olunaku olwaleero, tekindese wano olunaku olwaleero, gwandaba olunaku olwaleero. Kyukira obwenyi bwa Mukama omugambe nti nzize nga bwendi. Bayibuli egamba nti wajjirira boonoonyi tewajjirira batuukirivu. Mbadde mwonoonyi naye nsonyiwa, nsaasira, onkomyewo mu maaso go, onaaze n'omusaayi. Bw'omala okunaaza, nviiraayo olage bali abantu nti oli Katonda omulamu, era ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Ojja kulaba bw'ataakuviireyo, ojja kulaba bw'ataalage bali abantu b'ovuddemu nti Katonda omulamu era akola. Njagala omulabe, njagala okyukire Katonda oyo, omugambe nti nviiraayo, abantu bategeere bamanye nti ye ggwe Katonda wange. Tukyali mu Matayo akanyiriri ak'omusanvu, tubadde ku kanyiriri ka 14, katulabeko ka 15. Atugamba atya nga tumaze okutegeera akakubo ak'eggulu akafunda, naye ng'obufunda bwako obutegedde tebuliiko mugaga, tebuliiko mwavu, olina ssente tozirina. Ebyo byenkugambye ebireetera ekkubo erigenda mu ggulu okubeera efunda, osobola okubivaamu, osobola okubyerekereza olunaku olwaleero n'osalawo n'omukkiriza n'omuyingiza mu bulamu bwo, n'olaba bw'ataakole omulimu ogw'amatendo. Kakati nga bwe nabagambye nti pati yaffe eddako tugenda kutunuulira bannabbi b'obulimba bano. Lwaki baagala kubeera nga be bamu ku bigenda okuzikiriza abantu? Ebitwala abantu ewa bannabbi b'obulimba ebisinga kwe kunoonya ebyamagero ebyambagirawo, kwe kunoonya okumanyika, kwe
kwe kunoonya amaanyi. Ebyo byonna bijja kutwala mugenda mwana wattu ozikire nga wagendewo omusumbolooza mutuufu naye nga tabangako mutuufu. Bw'olokoka n'olokoka Yesu n'okkiriza Yesu oyinza obutagwa mu bannabbi b'obulimba, kubanga oba onoonya Katonda wo naye ajja kugobereza akutwale mu kanisa entuufu. Ekkanisa entuufu zikyaliyo nnyingi nnyo. Saba Omwoyo Omutukuvu akubikulire kanisa mw'osabira, kubanga ali wamu naffe. Kristo bwe yali avaawo yagamba tatuleke ffeka, agenda tulekera Omwoyo Omutukuvu. Oyo anaatulungamyanga, anaatubeera ng'atulumiriza ekibi, tusobole okubeera nga tutambulira mu kkubo lya Katonda. 15 agambye atya nti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gye misege egisiikuula. Okitegedde bulungi? Mulibategeerera ku bibala byabwe. Bannabbi b'obulimba bangi. Bayibuli egambe nti tulibalabira ku bibala byabwe. Ebibala byabwe bye biriwa? Ebikolwa byabwe bye biriwa? Tosubwa mu katambi kaffe akagenda okubeera nga kaddako. Ngenda kubeera nga nkusosotera nga nkugirayo ebyama ebyabannabbi b'obulimba. Oyinza okubuuza lwaki bikaagala okutugira ebyama? Kubanga nze saagala ozikirire. Saagala ozikire ku lw'abannabbi b'obulimba, kubanga olaba Bayibuli egamba nti abantu ba Katonda bazikiridde olw'okubula okumanya. That's why I'm here. Olwaleero osobole okubeera nga mwana wattu tojja kuzikirira nga tomanyi, waakiri ojja kuzikirira ng'omanyi, ng'owulidde, ng'otegedde, ng'olabye. Osalewo ekkubo ly'oyagala okubeera, kubanga ekyo kyo Katonda yakitulekera okusalawo okuva gy'oli, okuwulira enjiri ogiteeke mu mutima gwo olokoke ogende mu ggulu. Okuwulira enjiri ogiteeke mu bwongo obwo owakane ozikirire. Okitegeera? Naye nga bwe tukimanyi ffenna, simanyi oba gw'okimanyi, naye kitegeera okuva na leero nti obutamanya tebukugisaako musango, oba tebugenda kutugisaako musango. Bayibuli bwetyo bwegamba ku nnaku luli olwa judgment day. That's why ndi wano olunaku olwaleero nkugamba gumiikiriza, kwatiriramu, kkiriza Katonda agenda kukola ebyewuunyiso, agenda kukola ebitakolwangako, agenda kukozesa ebyalema abeewammwe, agenda kufuula omutwe gwa famire yo gwe kyobadde tosuubira, kyobadde tolowooza, agenda kukolera embaga gwaba abadde anoonya embaga, agenda kukolera obufumbo obutukuvu gwabadde anoonya obufumbo obutukuvu, agenda kukolera bizinesi gwabadde anoonya bizinesi, agenda kuwa amagezi gwabadde anoonya amagezi. Simanyi oba onfuna. Agenda kubeera nga akukola bulungi, kubanga ayagala bw'onooyimirira mu bantu n'obawa obujulizi bwa gy'ovudde, abantu balokoke, eggulu liryoke mwana wattu likole embaga. Tusinkane mu katundu kaffe akaddako. Teweerabira okubeera nga osubscribinga. Bw'osubscribinga, lwaki ngamba okusubscribinga? Obeera osindika omulimu gwa Katonda mu maaso. Bw'olayikinga, YouTube etambuza nnyo vidiyo eno gy'olayikinze. Temukkiriza views okusinga likes ne views zandibadde zenkana, era abakitegeera nga tanaba nakumalayo vidiyo asooka n'alayikinga. Bw'aba tanasubscribinga nasubscribinga, bw'aba nga tanakomentinga ate nakomentinga, nabaako kyabuuza, nabaako kyayogera. Comment section ebeera nzigule 24/7. So mubadde balabi balungi, era kansobe nti mu nsi ey'omwoyo olina wootambudde, tulina gye tulaga, kubanga omulamwa gwa kugenda mu ggulu. Gwabadde atulabira ku Healing and Deliverance Ministries, obadde mulungi. Naawe abadde atulabira ku Becky Media, naawe obadde mulabi mulungi. Nze mbadde muweerezaawo era nga yenze Becky. Tetugenda kubeera nga tusuka wano, obadde mulabi mulungi. Tugenda kusinkana mu pati yaffe ey'okubiri mu katambi kaffe akaddako, tulabe bannabbi b'obulimba bano bibala ki bye tuteekeddwa okubaawulirako ku bano abatuufu, kubanga nze
nsobola nkugamba bino okuyita mu experience ate nga n'omwoyo omutukuvu ye mubeezi. Nabayitamuko mbamanyi, mbategeera bulungi, n'ebyamabwa byonna bingi so tusisinkane. Lwaki mbikugamba? Kubanga saagala ozikirire. Mubeere bulungi, mubadde balabi balungi, tuddemu mu katambi kaffe akaddako. Mbeere bulungi, mweraba.